mukwano gwe simweze ne bagamba nti alekerawo Okweyita Kyatali. Wetwogerera abantu ogana batira eddoboozi okuva mu ministry. Junior bamugambye alekerawo Okweyita Kyatali. Nze nagambye abakuleeta buleesi fake kiwa nze mulusomedde broke number naye agisome. Godfather hiyo broke number. Niyo musajja yakamala okugula emmotoka. Yamala kamala okugula emmotoka. Emmotoka yabaliwa musene mmeka. Wenovaayo. Jakuba episode ndala. Wano mu Uganda emmotoka zibasiba basika. Abantu abafedenga abantu balufera abantu batyo. Kati no kankubuulire akola sente ku internet nga agamba abantu bayamba mu byettaka bw'abagobera ku ttaka era buli muntu akimanyi. Era ntudde ne commissioner Bikirwa nemuwaka video waliwo ka video tuyakoze muzeeyi wabeera ano ku The Winton omulaba Tamale omwana oyo amugambeko aligera ebintu ebirala obola okukusa abantu basala mpiri we batu kati that's point number one. Obviously have to take it that okujjako ng'ayambala ekifuiri nayingira mu ofisi nga ayina ekifuiri nga talina kati. Yes, oyo omwana muwoninge nga bukyali era nze namo ebirala ebyamaloga alina ebintu bya Ministry of Land twagala bitwala mu mbeera eyabitwalamu. Nze nabadde nsazeeyo kubanga olaba saayagadde kuvayo direct kumugamba nti oli mukubba abantu kubanga ebyaddala bannayuganda bangi abali e Bulaaya abamuwa ssente ng'abalimba nti akola eyo n'ayita eno n'akola bityambu eyo. Mpola era nkubidde neono nkubidde Agaba okuba shahidi wawe ekibuli omuyita Agaba nemusirikira ka vidiyo ako nti omwana oyo mutambuleko mpolampola wali ebintu byalikola ki agenda kwonona erinnya lyaffe kale ate olwokuba nti amanyi nti muzeeyi we onamukwata ajja kugana ne president akole ki naye munnaye tujja munyweza kyekyo neyanziza neyanzeeke tugenda kuddamu twogere kamalirize wano kaye kyolina okutegeera Ministry of Land kikwesa abantu basala kati bwezityo ebyoteeka ewaffe wano ekyokubiri akulage ID eyaffe yawano esebo kaali sebo kaadi omusajja akubye essimu. Yes, mubaddewo mu lands n'agamba Junior mulabule bw'atalekera okwogera ebintu nti nkola mu ministry ajja funa obuzibu because bagenda muvunaana impersonator. Junior sina muyambi wa minister wabula minister amukubira essimu namugamba tityako kuba namawulire bati bamuwayo emitwalo 3 n'ayita bannamawulire n'afissaako omutwalo. Chobola olowooza lwaki interview azikolera mu mmotoka? We omanyi ebbugumu eriba mu mmotoka wegenda ononye babloga bonna bakola interview mu mmotoka. Junior nayogedde ne maama we. My intention is to prove Junior that he's living a fake life. He's an imposter. Yeeyita Kyatali yeetaaga buyambi asula wa maama we bwe yakwatirako video mu sitting room wali wakyali kwanga abeerayo n'abasajja which is very fine. Stress no more if your dream is to go abroad. SMP Tours and Travel is here for you. We work on your travel documents like passport and ticketing, and we can get you visas for countries like Turkey, Switzerland, Iceland, Finland, Germany, Netherlands, Denmark, Dubai, England, USA, Bahrain, Canada, and South Africa. We are located on plot 9, Lumu Street, Kampala, Julaina Complex. You can call us on 0759 793 767 or visit us on www.smptoursandtravel.com. SMP Tours and Travel, let's explore. Omwana asomera ku Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding alabikirawo kubanga abamu bangule bulungi mu nkola y'ebintu ebya bulijjo abeera muyonjo ate ng'abeera smart nnyo ne mu ndabika abawanjawulo nnyo. Kino kiva ku ssomero kuba nti lyateekebwateekebwa bulungi n'ebikozesebwa byonna ebikozesebwa abasomesa abakugu abatendekebwa obulungi. Si mu kusomesa kwokka wabula enkwatako n'endabirira y'abaana be tusomesa abadde keya nursery ne primary. Abaana tubalisa bulungi nnyo ku diet enteeketeeka obulungi.
environment y'essomero yagazisa omuyizi obutava ku ssomero ku bya games and sports we do excellent. Twaniriza abayizi ab'enzikiriza zonna ate nga school fees ziri affordable. Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding lisangibwa Kimbejja e Buddo. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso kuba ku 0772 33 14 24 oba ku 0706 28 32 10. Email diamondspreschoolug@gmail.com. Tweyanziza nnyo tweyanzeege gwe wenna tulaba ku emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ndina mutabani w'omulaalo tuli wano ewuwe ewakaawe wetusinzira olunaku olwaleero bulijjo tubadde tusinzira ku mulimu climax awo nawala yonna naye olunaku olwaleero tujjidde ddala awaka wennyini wetuli kyokoze ensobi tumaze okulya obugenyi aba TV bonna we baakoze sooka omala ekyo kyoyogedde obugenyi kuba waliwo abakinnangidde tusose kulya bugenyi ebifi byankoko Prosper badde bimuse ali kajuisi wali ku kamera nze kajuisi nange nkamaze kajuisi weekali ate n'ebyokunywa byaffe bye tubeeramu mu budde obw'eddembe byonna biri wano simanyi budde bwe tugenda kuddaka naye nga weetuli wano ewa Wisdom Kaye mutabani w'omulaalo temukoze ensobi abamawulire abazze kubanga kino kikomya leero abamawulire batandikira ku geeti Museveni yateeka kamera eyo twaberera mu kalulu nga nkyazannya abantu eri ku geeti kwennyini ku geeti wova eri yonna ekasubi tewali kamera paka eyo yonna baagiteekawo mu kampeni nakyazanga nnyo abaana b'enkyukakyuka with my money kati okuva mu lubaga yenna ne kawempe nga nze ncoordinatinga wano era Zebula Bob Wine yali ye by the way soko okyogere kumbadde sikigenderedde nnyo okuba nti kamera eri ku geeti wennyini singa adasola n'akyusa n'alaga abantu kamera tugenda kugifuna mujja gifuna Zebula baba Bob Wine ayina gye yalina ne bakuba abakuumi be Franka sente za biki Zebula omugenzi n'ayogera statement kwa yali akimanyi nti nno njagala nnyo Bob Wine oyo munnaageze n'agamba musonyiwa eddoboozi lino munnaageze n'agamba nti Kaye Wisdom naawe oyina eggaali ze we najjira ekawempe mbwayisa okukola ssente Zebula yali ankuuma nga yavuge n'emmotoka zange kakati kati Zebula bukisa wasobola okuuma omwavu nga n'ebeggaali tebinakujja zimanyi eggaali kati Zebula n'agamba ekintu nti Bob Wine afiri ngenda kuwa omuntu ogwo omwana bukisa omu ajja kumala Zebula yalwawo ne bamulya nze ne bantera kamera awo bw'olaba omuntu yenna agamba nti ndi mbega waliwo ebintu ebiraga kamera eno yonna tuuka eri Makerere eri Makerere Kikonyi wodda wali wa Pastor Bugingo tewali kamera kubanga wano Lubaga wakoma Makerere Kikonyi Kawempe n'etandika tewali kamera nze bagiteera ku geeti kwennyini wano ku mulyango naye kiwulika kitya omuntu compound tebanyumidde kaweewo weekali kati nze bwe bandaba omusajja nga abagamba nti ngamba nnyo abantu abo be bali abataka abansiza benanyi mutaka kuva eri obulaba era nze Wisdom Kaye ki ekikufuuyisa emmindi bangaevuwa emmindi ekikufuuyisa emmindi muganda wange bayidde omusajja nengeddeawo nga bagamba ate emmindi gy'ofuwa ennaku zino kati nafuuka ntya Mama Fiina bwemafuwa emmindi Mama Fiina akola atya omanyi gamba muli atekenye namu mbadde ku TikTok awo naye ndaba nga omusajja agamba nti ate emmindi gy'ofuwa ennaku zino nkambwe nnyo erimu n'ebirungu sebo mu mmindi ofuuyiramu ki anti kati kankubuulire bayidde Museveni mutiitiizi muwaayiriza yagamba must of violence must of deception kati olaba bigenda maaso tubanja kibalama ne bino bye twogera bikolera Museveni okumukendeeza ku pressure Museveni asolokera n'agamba ti Kabaka teyanyamba Abaganda okujoininga olutalo lwa Museveni maama wange yali avaawa ng'ali Masaka kati waabiriwo olukuŋŋaana kati olukuŋŋaana olwo Museveni yali ayogera maama we ng'agenda Museveni n'agamba nti
bannange muyingire mu lutalo mutuwagire kubanga bwe tuwangula bano bagenda okufuuka abakulembeze yasonga mu Ronald Mwenda Mutebi ng'akyali mutaka mama wange kabaka wa Buganda era kabaka wa Buganda teyatuuka waka teyadda batu yayingira olutalo batu yayingira Luweero bwe bawangula bw'omugamba ku bya Federa avuma abavume abaganda ne yeerabira Museveni yali atandika olutalo abanyankole tebamuwagira baali Banyarwanda n'Abaganda Abanyarwanda baali lwaki bawagira Museveni Abanyarwanda bajja mu Uganda abanyankole bagoba Abanyarwanda Abanyarwanda babagoba Mwankole kabaka kabaka wa Buganda Muteesa abayita mu Buganda abatwala mu Nkoola Nakaseke Luweero Triangle Abanyarwanda babagoba Abanyankole Mwankole kabaka wa Buganda abasembeza kinneewuunyisa buli lwe ndaba omuntu yenna avuma Katikkiro wa Buganda ng'oli Munyarwanda na buli Munyarwanda atayagala Muganda na buli Munyarwanda atayagala Bwakabaka bwa Buganda kinneewuunyisa taata wange taata wa amuzaala Muhima maama we Munyarwanda bw'ogenda ku bataata bange bonna Katikkiro nabanga ajja Mawokota batandika kuba emikolo gikola 2 days nga tekinnaba bye baba ku bukiiko n'ewaka badda kiro because bataata baabwe baabanyonnyola ne bajjajja baabwe baabanyonnyola how Buganda became their refugee nze buli lwensanga Omunyarwanda atayagala Muganda neewuunya kyovola Abanyarwanda abasinga beetisse ebikolimu tebabaagala bantu bwe bagala tebabaagala lwa nsonga Abaganda bwe baba babayamba nga mubayisa bubi byebikolimu lwaki nkunyumiza ekintu ekyo nkunyumiza nkugamba nti nga Museveni bwe yadira kabaka wa Buganda nga tannafuuka kabaka nga mulangira n'amulimba n'alimba n'Abaganda bamaama bange abeeyunga mu lutalo nti omutwegattako bano bagenda okufuuka abakulembeze ng'amuma ne Federo kyekirine ku bantu abakkiriza Museveni genda olaba abaana abali ku TikTok abavuma Bobi Wine waliwo gwe nalabye yagambye Bobi Wine yayokya amasomero yagambye nti Bobi Wine yayokya amasomero ngali ku TikTok era ng'alina following abafangoni ne bamutimba yagambye yavumye Bobi Wine waliwo oli akola komanyoko buli watandika buli lunaku akola vidiyo nga oyo omukyala ng'avuma Bobi Wine waliwo omuwala omulala nze ndi ku TikTok naye sikigoberera nnyo naye but because tuli kati bakita batya mu revolution yakwetereza ku social media katuwadde gaapu okulaba abaana abamu kiri okay sound kiri okay kati abantu bwe tukikwewunyisanga omwana ali e Dubai avuma Bobi Wine ali e Dubai ng'avuma Bobi Wine waliwo omuwala atandika ddangala bikoze bitya yeebikanga musiraamu n'avuma mbuba omuwala yeebika wati nga musiraamu yagambye bagenda vuma radio beat bagisuule nga bwe basuula Sanyuka neŋŋamba laba ono omunaku Sanyuka ye TV mu Uganda ekola amagoba n'esasula n'abakozi TV ezisinga zola mu Uganda zikola losses yes Sanyuka omusajja ekola amagoba yafuba okulaba ng'agiteeka ku gye bayita olaba omwana wange bava mukima omwana ava ku ssomero bava alina emmotoka ye omu wa sisita wange omu waki yes alabika bulungi nnyo did you come with your car olidde olabe wakizeemu we are recording, don't come in the camera. It's okay. I'm coming to greet you. Okay. No. You can go in the house. Welcome back from school. Oh, Kali. Yes. Hello, Kadashi. How are you? You are very bright, I know. Isn't it? Okay. Okay, I'm coming. Hey.
Yeah. Ne kati olabye omwana n'omubuuza bakuleetedde mu mmotoka yo tolitala. Yeah. Olabyewo bbaasi awo. Naye nina omusajja gwe balagidde okufuuwa emmindi. Awulira kasooka kimale kino. Omwana nga ali ku kamera. Omwana akoze atya? Agambe ya. Era emmotoka n'oba ng'olina gwogera ogigamba gijjaawo omala musaba. Kubanga yaabwe. Ayiye bano oli namuleeta oyo omwana yanswaza lumu namutwala ewa ssenga. Ng'ayogera Luzungu n'enswa kale nawulira ensonyi. Manyi bino tugenda ne tukuza abaana. Ng'owa bebe bwe yamuswaliza ekiwaatule twaliyo. Mwana Luganda talumanyi. Ne dadi Muganda Oluganda lufuwa bulungi nnyo. Mama Oluganda wadde Musuka n'Oluganda lumanyi. Bino tugenda otutta omwana tugenze mu bassenga bali awo basanyuse bamuleze. Kati yalina enviiri nnyingi baazimusalako. Yavayo bazisaze. Alina afulo. Senga wange omu n'agamba lwaki oyogera Luganda? Nanga naye kino enviiri zeekaze zikole naye netuyita bassenga abakambwe. Ne bazisala? Baazisala busazi. Namugamba n'akaaba ne bamugamba tojja nno okutukaabirira. Bamuleze. Kaye tuli waka wennyini olunaku olwaleero. Kati waba agambye enfuuwa emmindi. Tetuli ku deception. Tetuli ku deception. Naye nkugambye abantu b'enaale bo obuzibu bwabwe kuwaayiriza. Omuwala oli yagambye mbadde ngamba mbu baggudde olutalo abafango ne ku biiti etukyaza buli lwa Sande mpaka batugobe era bali ku UCC mbu bagobe waabo baggale tugenda kusuula biiti nga baso Alien Skin asiba ku Galaxy ekola loss. Galaxy zezimu ku TV ekola loss. Asiba ku Galaxy ekola loss. Ekola loss. Naye nedda naawe. Tele TV webaba bampakanya. Eyali mukwano gwange yafa. Naini waayo. Galaxy ekola loss. Mbu basobola osuula sanyuka. Abantu omusajja asasula Abachina sente. Ng'abantu baagala sanyuka egende ku DSTV. N'agiteekako press ne zirinnya. Ne zigenda waggulu. Why people award yewangudde. Yawadde ne representative yewangudde. Why people bali abavubuka lwaki tebalonze endala. Yina rates genda mu Bugundi bagiyita batya ebalazi TV simanyi bagiyita segment. Olabe ranks za Sanyuka TV. Nina leo muwala ali Dubai. Mwebakaye nga we twasuula Sanyuka tugenda bakuba bulwa kwambeera ne bajjo nga tudifendinga Bob Wine ku Beat FM. Kati ne weebuuza ekibuuzo nkomawo ku kyamini. Lwaki Gideon bambi togenda? It's okay. Lwaki abaana bavuma Bob Wine ng'oli Dubai nga weeyiya? Oli Dubai wagenda kweyiya naye ovuma Kyagulanyi ali e Kampala oba balina obutali bumativu bwabwe? Buluwa nabadde ndi awo nendaba omusiru yavudde neŋŋamba nafunye obudde bungi kuba nabadde ngoberera Junior nga njagala nga nnoonya kyapa kyagenda kuleeta oba bbaluwa ya minisitule kanenfuna obudde bungi olwaba TikTok n'abalala olwo omulala yazze ng'avuma Bob Wine amugamba twagala ssente zaffe za firimu mwe twali naye nga azisaba yalimu tayawula kibayita documentary na movie. Documentary kitegeeza reality bajja wano ebyagwawo ne babikwata. Tewapangisibwa kujja kuzanyiramu wabula bakwata byalimu nga bwe kyali. Baba bakiyita documentary. Era documentary kyovola baziraga ku geographical channels. Teziba nnyo nnyo mu theatre kubanga ziba baziraga abantu balabe zenigo zijje mu nsi eyo community kuyamba abakyala ababaani bitya creating awareness. Batanse campaign kuvuma Bob Wine nti abalyako ssente za firimu. A movie opangisibwa to do friction nti ebeera na scripted jamba okusinga omukazi muwanike nga mukanyiza ne ku muwendo gwa ssente omuwendo ne byonookola. Kati oyo azisaba ssente bakanya muwendo ki y'okubeera mu documentary eyo? Singa seeni eno ejja neekwata Kampala nga weeri ne paaka emmotoka nga zifuluma n'emmotoka nanja naga wakutte emmotoka nga sipadde lukusa ng'abakola documentary bagamba
it's a documentary, not a movie. You are not, they don't pay. Naye ebintu bino ng'obimanyi nnyo. Kubanga ndi informed. Frank Antambe kyewuunyisa. As angamba nti sira mulimu. Yaso aina degree mu performing arts. Omanyi balowooza mbwe Makerere kizimbe buli azobera mugezi. Kakati naye wuliriza. Ombuuziza lwaki mbimanyi nnyo. Naleese obbalaga bye twasoma nga twabisoma busoma. Tuli wano mu maka ga mutabani w'omulaalo mwe tuli bamulangidde okufuuwa emmindi. Era kyetuddako onkoze bubi nnyo gwoke asoose okujja n'otokwata. Tugenda kubifuna byonna tukyanyumya. Tugenda kubifuna byonna waka wonna wagazi bulungi nnyo. Katono twatuddeyo katono. Ninzi ono mbadde mmanyi wonna linzizeewo. Tolaba nti nze direct. God mizi agayisi wange sime God father. Iwono nze najjawo dda. Wandise Facebook n'agayisi wange. Naye nga weenaali mu batwalanga omugezi atunda ettaka baakamuwaabira mu kisagazo ottunda ettaka tobala. Ye naye God father omusango gwa sister waffe gwaggwerawa. Nawulira mu baakuwaabira ku musango sister waffe yaggwerawo God father. Ye mugezi weenaali. Mu 2011 natandika okusoma paka 2013 we banshwaringa this is the Public Accountants Examinations Board of the Institute of Certified Public Accountants of Uganda. Oli yagayisa asoma naye ekyandeeteza kubalaga subjects etusoma principles of oli kavubuka kato nvumuulo. Principles of account tuli bato munairwa kwanga bino obusente bujjo manya matama nokala. Yes. Kajini abalimbi manayogere mama wa myaka 3 yabalimbi nti 27 Junior weze myaka 3 ntambi musingo omwaka gumu ine myaka 3 mwena wasa 3 naye nali musuza era kyatagaana nalaba kugwagamba in courts wamusuza alwa kyagamba in courts wamma aragamba in courts wosanga ng'omuntu atayamba tomunenyanga abagagga bangi bayambye abantu tebakyayamba. Serwadda yasuza Bujingo ne mukyala we emyaka gyonna. Bujingo yamuvuma emyaka 5 nga mvumira ku redi. Emyaka 5 ne lawadi akyamuvuma. Serwadda bw'osanga nga omuntu atayamba tomunenyanga. Abali n'ensonga ze labe nasoma principles of accounting 1 principles of law. Kati kino principles of law kwenasinzira okugenda ku Road Development Center olina oleeta ebbaluwa nga byosomako ene university baki mwalimu kuteekateeka emyezi 9 diploma mateeka wali ku emyezi 9. But kati omuntu abalowooza nti we are just taxation whatever. Neeno bagita the Institute of Certified Public Accountants ebbaluwa 2013 kakasa eno bagikuwa kati ate okumanya bali bazibu olina okubanga wayita ebyo bw'oba waga bateekako fail pass bode balinayo kati noba ofunye 9 bateekako pass eno baluwa. Yes. Nerayo gundi yange eno post public administration postgraduate naye kakati esinga obukulu ze zino wayita otya. Nayita mu second class upper. Sabona kulaba nga gawuni ozambadde. Zino zonna second class of award second class upper division. Tambi alete ebibye. Sebo omusajja yasoma. Sante nene master's degree yange. Yes. Naye jjukira ndaba ekyapa. So nja nafuuka junior accountant mu 2013. Omusajja yagamba mbu omanyi kukola bitabo bya exercise peak fair. Simanya budget. Agenda kutta. Ene baluwa bagikuwa agenda saba mulimu accountants tebatawana. This is what they give you. Yes. No saba.
era weba kino kikakasa bulijjo kyoyogera nti omusajja bw'agamba nti nno nasoma aleeta alage nti yasoma junior aleeta diguri tulabe bw'ogamba nti napoloti leeta ekyapa bye tugendako twavudde mu bigambo tuli mu kyano kibagambe kibajjukize tuli ku Emboozi mu UG ne ku Kaye official Emboozi si biboozi Emboozi mu UG inze ebbaluwa bwengenda bwonetera okubalira ebitabo nenfayiringa buliwala nentekamu erinnya lyange balina okuliteeka mu the Institute of Statistics Public Accountant website okulaba am I satisfied abaze because Uganda tukola kye tuyita self assessment otuula wano noweebalira ebitabo byo oba noleeta omuntu n'akubalira n'afayiringa naye alina oteekako erinnya lye ani afayirinze sigwe afayirinze alina okubanga an accountant an auditor nga mukugu ng'amanyiddwa nga li legit tobudde mu maze agoogera kati bino tuli ku bintu bitegerekeka bwe tutayogere bino nze naganya okukwata amasimu g'abantu lwa kintu eki embizi wejja nekusika okufuula embizi ereto piti genda mu mbizi otuukayo gisala akasokomawo this is what I do walaba Museveni wayita bannayuganda embizi abo abatta abantu abakuba abantu amasasi kyokka ate abakuba abantu amasasi tebeewaana mu Uganda munange tulina ekibiina ky'abaye naye empapula nga nnyingi ebiwandiiko nga bingi kati nze nkole ntya katwaleeseeko nno bimu twaleeseeko ku ndagaano za Kampala zokka tugenda kulabako bitono temufaayo omanye ekyapa ekiba ekyaddondo kyewangamba nti tebeera Kampala eba kyaddondo anti Kampala eba kyaddondo naye ku kyapa bawandikako kyaddondo so si Kampala ebbaluwa ya Buganda ettaka lya Kabaka lyogenda ofunako ekyapa Bakabaka bwa Buganda Land Board okiraba okuzimba NSO building baba baagala mu Kampala ena parking ekkubo ekyapa balina byebaagala eno survey report eno survey report ne bakkiriza Obwakabaka wa Buganda kati labayo kino kisoma kitya essaza baliyita batali essaza Kyaddondo si Kampala damu Kampala Kyaddondo Kampala kati gamba boti kayibuzidde omwalina ekyapa ekyaddondo Kampala onani anti kati kuba ono gwe nomanya ayise wano yona yitaka babataka kuva eri kati oba oyagala kwesalako kati bo osooka n'ogenda mu Bwakabaka wa Buganda zemanyi n'ogoloti ati wali oyagala byapa kati ekino kati abataka kitaawe kuva eri yonna kukkirira ttaka lyonna lirye olabye oye ndi muvubuka mulabye sose najja nabaana nayambuka ndooza seekweka ebyange bya wino twagaita kaye ayina ettaka ekyaddondo Kampala sooka okyogeremu kaye ayina ki bannange Kaye alina ettaka ekyaddondo mu Kampala ddamu okusembayo Kaye alina ettaka ekyaddondo mu Kampala sebo bulijjo byogamba sebo mbirabye bulijjo byongamba sebo kati bino sibya you know I'm a juggernaut I came I conquered I went musajja w'amaanyi oyo yawula obutanaaba nokola ate tubyogera bwogezeze emboozi bwe gusemba wabeewo ekiraga don't just say juggernaut I conquer I whatever what do you mean yaga omanyagera n'agamba ennyo ku kya numbers Uganda twalina Majidu mu biru olaba omupiira Majidu Musisi n'ogamba bannaye Uganda tulina akaana akatamanyi oyo Wayne Roni ne lwaki muwano Abangereza amwe muli banaku baateeka etteeka mu Premier League omusambi yenna okujja mu Premier League ateekeddwa okubanga ensi gy'avaamu ensi eyo bakiyita batya national team nga musamba kati eno mu African Cup Tomalaga agamba ndi mu Uganda lwaki ensi zirwana okusamba mu African Cup kubanga
kilabu ne weneekulaba nga temusamba kizibu okutwala mu Premier League. It's a law. Okujjako ng'omusambi oyo alina exceptional talent. Luba kutwala. Kyova olaba ttiimu tulwana nnyo Uganda Cranes ebeere nga teva mu tournament. Kyova olaba zi Senegal, Nigeria gye bajja abasambi. Yes. Ne mu baano mulina Maasa abasinga. Bamaasa bakoma mu Egypt wano mu Africa. We bitololya bati. Paka lwe bawummula. Yagezaako Sekajja yagenda eri simanyi bbuulu biki. Lwa nsonga etteeka lya Premier League liraga ki? Kati omuntu wajja n'ayogera mu the conqueror professor youngest ate kusinga omwaka gumu. Nali satisfied mu 2013. How many years are those? 10 years. Muganda wange bino kati bya ddala. Maze emyaka 10 nga nina ebbaluwa enzikiriza okubala ebitabo. Kati nkukolera ki? Kati bino omukulu akola mulandizi yabikukolerako oba? Nedda, takola mulandizi. Takola mulandizi. Takola mulandizi. Omukulu akola mulandizi yabikukolerako ebyo? Agenze nendaga ekyapa. Broken number wano. Yes. Ne baŋŋamba Kaye toddamu ne nkubira omwana ku NBS. Kati abamu ababadde baba YouTuber. Ne baŋŋamba broken number z'obooga ati si ya mukyalo bajja kubba ekyapa kyo. Kati Junior agambye nsome broken number. Akobere mulandizi. Nkikoma leero. Kino kyemawokota. Mawokota mpigi. Batwalira 13. Kakati ekyapa bakisazaamu nagula bakyali bange bonna. Twali abavubuka tufunye musene tugenda tugula ettaka nga ddene mbutugula tugenda kukola ekibira nga abatupangisa abantu okujja ne bapangisa emmundu mbu okuyigirayo n'emmundu ng'ebyabazungu. Kati abaana ne bagamba naye banaye emmundu ekyatusumbuwa kugenda emmundu zifuna twalowooza byawo ng'eby'Amerika. Kabaga bannange ne beetamu ne mbagula. Bonna n'obagulako ettaka? Ne babasazaamu nzuuno. Njagala osome broken number. Block number yeno, plot number yeno. Block number eri 159. Plot number eri 902. Mawokota. Mpigi. Junior mugambe, Junior Chiddemu yagambe tusome ku block number. Eno banganye gisome ya Chaddon. Soma block number. Godfather. Akola mutaka. Achaina musango wa sister wange. Uliriza. Soma block number. Block number eri 159. Plot number eri 902. Katigamba Junior ati wisdom ajikuwa degede jinonde. Gwe, tetwajja okwagira Bob Wine. Omusajja yagambye alinamu Junior yagambye alinamu yagambye landlord alina amayumba gabapangisa yagambye nti obubwana bwa bulina bamuyita Prosper. Ate Juice wamulese gundi. Bana nyina kyenyawo okugamba onanyambe tammenya. Ogenda kutta kyano kwe kuleeta abantu. Yabyogereddeeyo. Namuwuliriddeeyo. Oli wajja wano Prosper. Wino. Twagala wino. Broken number tagisomye ono. Eyama okota baanyanye. Eya Buganda weeri. Omutaka omulabye. Ayise wano omwami akubizzaako nakkirira n'amaana akomawo n'agenda. Kati ebyange bya open. Kati tutandike plot. Bishop ayuza tutandika ku bulagaano. Kawala zone 2. Wagono gwali mwaka ki? Kati lino taka ddala. Ploti ndala. Ndala bino byandagaana ate. Tutandise. 2014. Na kamera foka jini accountant. Iyo ndagaano. 2014. Bino bye. Kawala 2. Katusomeko ze tusoma. Zine zempiji tuzireke. Kawala 1 2018. Olina plot mu Kawala ne 1. 2012. Kawala 1 because of it. Eno wajita batya? Eno tabula 2012. Nankyasoma. Ekyo kigula mu tabula. 2014. Property Services Limited. Ate ono yali abenansana. Tabula abenansana batabula. Bano Kabugo Isima bali wali ku 7 Sisters. Baba no. Muganda wange. Ate bino sort of bikuba njagala okukubira buli weena yenna
2 3 4 naye nga tubaye twakalaba ziri 2 5 tetwagala kugira tetwagala kwongerako kati nkubuuzo saagala kubanga nduulira abantu njagala kujjawo narrative egamba nti abaavu be bawagira Bobi Wine yes mbw abayaaye mbw abaaki ekyokubiri saagala baddemu babalimbe abantu abazze wano kubanga nze nyina agreement nyingi World Vision ye ntwala mu university okusikiriza abaana okukola from zero mba njogerako how can you make it in life butya boyinza okusucceedinga mu bulamu bwo kati bino bya ddala kati babadde bankuba kubanga nzenzeka kati ali ku ground wano alina numbers ezogera Bobi Wine nga baagala gamba mbu najja kubba njagala omuntu yenna agamba nti nkolera Museveni aleete wini ettaka lyenkulazeeko mu Kampala naligula 2012 2010 2014 anti era ekyo kyoyogeddeko ngoma y'emyaka gye nyina 21 munaffe ayina asatu talina wadde tambi bakyamusuza ku myaka 21 endagaano tozirabye naye waliwo junior Kigondi kyeyogeddeko awo kyenalabye kyeyogeddeko yagambye nti yali abega ng'abegera mu Nuupu kakati bwe wagira bwoti ye bwe yavaayo bamutegera n'avaayo kakati essaawa zino gwe waddayo ssebo lwaki mubega lwaki mukola bwambega obwenkanidde awo omuntu akkiriza emboozi eyo yaba omusiru ekyo kintu Frank Gashumba yakyogerako omuntu yenna ng'owagira enkyukakyuka ne bagamba nti Kaye Junior n'agamba yali abegera Nuupu n'alekayo Wisdom okubega ekibuuzo bw'aba Museveni yantuma okubega Nuupu aye Museveni yagamba Junior agambe bali nti ndi mubegera ng'ate mwenna gye muli bambega obwongo bukola Uganda yenna akkiriza ekyo kibuuzo Junior si yaba omukyamu gwe waba omusiru tuli mu kubega Bobi Wine ate gwe ndi mu kubega naye ate nangamba naye ono mbega tubega naye mbega munnange tubega naye bakama bange banzijayo ne bateekayo ye bakama abo abakujjayo ne bateekayo ye ogenda bannyonnyola otya nze neewuunya bannayuganda abasiru omulaba wuyo omwami mulabe kyabadde kumpapula kati ulya kati oli wagamba tobaako kikyamu waliwo ne kavidiyo kenalabyawo akatambula kenakushalingiddeko sokiriza kino tokiraba nti nno gwakkiriza emboozi z'amara gwe musiru tokyali live wano kavidiyo kenalabye sebo ng'ogamba lwakuba nti ate era emboozi eyo naliwo ng'ekolebwa kavidiyo nga kebataddeyo nga tekoogera birala simanyi kyaze kitya nga gwe odize ku Bobi Wine omuvumo okumutta obusi kati ekyasinze okuwutabula ennyo nti emboozi eyo naliwo ng'ekolebwa naye ate ngenda okulaba ate ng'ebyogerwa birala because kati nalibadde wano nga nkubuuza nti lwaki ovuma Bobi Wine naye ate naliwo ng'emboozi eyo ekola ki Bobi yanga yaŋŋambye Kaye oli w'amaanyi ekyo kiraga nti Museveni ayidde Museveni namukwata ewaluma ate okwate Museveni yabikola ababikola yabawa ssente waliwo nga tukola vidiyo naliwo neŋŋamba nti alien skin mawube neŋŋamba katashbaga mawube alien skin ye yakajja Bobi Wine alwanya entalo nezino ne baddira eddoboozi lye naga Bobi Wine ne bagamba nti Bobi Wine mawube ddayo olabe vidiyo namba era n'abo bagamba badde balabe vidiyo nze naliwo naye kyanewunsiza okuba nti naye kati ekyo omuntu kyaso ayinza okuba ng'akola ekintu ekyo because blackmail kankubuulire sente ziri ku social media zitambula sente zitambula okulaba nga badistroyinga bonna abaana ba Nuupu abali ku social media ogenda kulaba banatandika okuvuma lumbuye ogenda kwewuunya kati nze lwakubanga bannemye kyobola Junior atandise okugenda ne Kabaata
bakoze video Kabatali yeyita wa Nuupu naye bakyaza basinga okuvuma Bobi Wine akikola kagenderere yali yeyita wa Nuupu n'afuna audience n'afuna page ye akyaza bavuma Bobi Wine n'abavuma abantu balwanira Bobi Wine yeah man mukwano gwakola mulandizi takola era bali munoonyerezaako gasiza mbu one tugende w'omukazi omukazi nangamba omusajja omuvuka talina mulimu nze ekisinga okunta nze ne mugamba omusajja akola mulandizi Junior leero era tuyamba video giteekeyo bwe luggwako nataleese kaadi omusajja akubye essimu yes mubaddewo mulandizi n'agamba Junior mulabule bw'atalekera okwogera ebintu nti nkola mu ministry ajja funa obuzibu because bagenda muvunaana impersonator Junior sina muyambi wa minisita wabula minisita amukubira sinamugamba tyako kuba namawulire bati bamuwayo emitwalo 3 n'ayita bannamawulire n'afissaako omutwalo kyobola olowooza lwaki interview zikolera mu mmotoka omanye ebbugumu eriba mu mmotoka gwegenda onoonye babuloga bonna bakola interview mu mmotoka mukwano gw'essimu ezze ne bagamba nti alekiraawo Okweyita Kyatali wetwogerera abantu ogana batirayo eddoboozi okuva mu ministry Junior bamugambye alekerawo Okweyita Kyatali nze nagambye abakuleeta buleesi feke kiwa nze mulusomedde block number naye agisome Godfather iyo block number naye omusajja yakamala okugula emmotoka amala kamala okugula emmotoka yabadde omusene mmeka bwenovaayo ejja kuba episode ndala wano mu Uganda emmotoka zibasiba basika twalabako eya Angel Rwasa gye basika oba ya Nina Rose n'abalaba otomanyi sebo omusajja alina emmotoka eri musene empitirivu nze mukwatibwa ennugu we yagula emmotoka nga omwana omulabi owange alina emmotoka naleeta owa sita wange kumuyigiriza kwogera Luganda na kifuba oli owa sita wange mugezi ate ayogera and it's his house teri omuntu akola biramu kati okole biramu sikisa ekyandaweya Tambi yagambye mbunyina gowini Junior yagambye mbunyina ndaweya 2 Junior we yajja essula ewange yajja n'essaati emu gye yalina mu kaveera ne gye yali ayambadde tasha gye yamugulira n'empale n'enkwata ndaweya zange n'enzimuwa akyusize ng'okwo mba nakola bubi bwe yakedde kunvuma mbunyina ndaweya 2 kati kwolwo wali ewange endala nazikweka kubanga nga omusajja muzibu kwoza asula afuuwafuuwa Tambi nagamba ekyamugobye wange butagala kunaaba nokuba muti okwogera Tambi njagala buli womusanga omwenga akafumito mu mirundi ebiri naye Tambi mbeera naye Ntambi ate oyo mu lutalo luno ye namusaasira naye Ntambi wantuma ne mubuuza nagamba ye Ntambi onyamubuuza namubuuza Ntambi namubuuza nga bwe waŋŋamba Ntambi n'agamba nti ye waŋŋamba addemu bye yayogera ng'akulumiriza ku byokwagala abaana abato Junior nayogedde ne maama we my intention is to prove Junior that he's living a fake life is an imposter Yeyita Kyatali yeetaaga buyambi asula wa maama we bwe yakwatirako video mu sitting room wali wakyali kubanga abeerayo n'abasajja which is very fine kakati Tambi ne mugamba addemu agambe nga tagamba mbu Kaye wisdom yali agezaako kukwata omwana eyuke oba Kaye wisdom yakwata omwana eyuke asirike kyenakutuma wakimubuuza namubuuza naye Ntambi n'agamba nti ye ebyo yabireka kakati yazze ku bibye
kubanga kyakola ne Kasuku yateekako mbu. Junior ye njagala mulaga. Kati ekyamwe ne Junior kigenda kukoma wa? Today. Leero. Anti nateekawo miliyoni 10. Kati mba mwagazaaki. Kubanga we mumala leero nzire kuba mawube bagundi bavangu. Bye wamutuma? Binamutuma biganya okujja. NBS. Ebyapa bitadde ku mmeeza, endagano zitadde ku mmeeza buli kimu kyonna. Osomye block number ne plot number. Togisomye kwe. Bulungi nnyo. Kati mukolere ki? Kuba yagambye tusome. Block number plot number. Godfather n'agamba wano si wange. Godfather mpozi nga waliwo ensonga endala yonna naye nze ebyapa mbirabyeko ekyapa ekyawano kiri wano. Ekyawano wetutudde wano ku kalina eno. Yagambye mbu teri alina kyapa ku ttaka lya Kabaka. Ne ngamba gundi eri omu. Kyokka ng'agamba abantu e Bulaaya bw'abafunira ebyapa. Yagambye teri alina kyapa ku ttaka lya Buganda ne ng'alengera empuuta. Nga Katikkiro asiiba alanga kyapa mu ngalo. Abasajja kye bakuba okuta obusi. Bakikuba. Abagezi bakifuna. Ayina buli mbu n'abakikuba nabo bakirina. Junior waabwe babeera balina fayiro bali ku ttaka lya Buganda. Ninga akuba. Katikkiro akebera aba akebera nga gwavuma ekyapa ate oyina fayiro. Yeah. Kale ekibuuzo. Buganda Land Board gy'ovuma. Balina fayiro yo ku mmeeza. Era ogamba abantu ettaka lya Kabaka bbi naye nga kwoli. Kati kitegeeza toyagala bannayuganda kufuna ku ttaka lya Kabaka kubanga liri so secure. Kati ku ttaka lya Kabaka kasoba mu Buganda Land Board ate ani alijja n'abisangu. Era motu ettaka they are like how many good of ownership of land. Waliwo kye bayita freehold. Ettaka lyali lya crown land. Lya government. Freehold kitegeeza osobola okulifunako ekyapa ettaka eryo lya government. Nabeerawo gundi Maryland kufuna perpetual ownership gwe. Nabeerawo erya Kabaka. Nabeerawo n'endagaano. Endagaano perpetual. Baga endagaano nkolentya. Endagaano oba oli ku kibanja oba oli ku ttaka naye nga bakwaleko ekibanja kyo. Olabyeko omuntu ng'aguze wali kaprotike gwe nojja nogamba gwe nayina ettaka muggyemu mb'osasula. Tekiriyo. Si kyangu. Zino kaprote makimbye simanyi kano kaliwa n'omutu bwerabira obujjukira. Kati oli agambye nfuuwe mmindi. Do I look like afuuwe mmindi? Omwana gupuyisize mmindi. Nengamba omusajja. Byonna jjabyogera. Yayidde nga olaba bana bakola mu vidiyo. Tinavumye Bob Wine. Kati Junior yali tasuubira tiagenda kufunayo omuntu asobola omwenganga nganzi. Junior, you live a fake life. You live a fake life. Naye bwe babukedde ku makya Junior n'agamba nti Wisdom Kaye nyatuddemu tukwatagane gwosobola okukkiriza because naye sigamba nfunye omukisa nyiso kimubuuza. Time yamuyise. Najja nagamba nti Wisdom Kaye omanyi bino bye tubaddemu byonna ebyokwesika ebitogi, kwesika amasaati, kwekanyugira ebigambo kyonna kiri. Mbadde nsaba byonna tubiteeke ku bbali. Tuddemu tukwatagane, tukole emirimu gyaffe, buli mwakola emirimu gye, tutambule. Time yayise. Tosobola? Time yayise nina ebyokukola bingi. Kati nkwatagane bamawube. They are unliable. Kasa agambye nti nfuuwe mmindi aba ayidde. Kasa agambye nti yagambye nfuuwe mmindi aba yayidde. Sebo mmindi ogifuuyira wa ssebo. Prosipo oyo. Mikwano gyange bonna be nnina. Abaali bagamba nti nnyo enjaga beewuunya. Era bonna baga Kaye n'ekintu eki anywa kawayini. Kawayini? Ate Kafo cousins. Nga olaba ebimmere gye mulidde. Westanywa wine, nywa ice cream. Yes. Saima agambye Kasuku buyajja ewange n'anywa soda, ice tubes ne biscuit we Kenya.
kati kasiku nemugamba lindako anti bali eri banvuma obwavu mu Uganda mwavu kyabeera n'akuwa ice tubes ice cream ne biscuit we Kenya ne soda ne biscuit we Kenya makacha ag'omwavu agabeera mu ice tubes wentukira ku ice tubes kiba kirala kikulu yes oba omaze okulya obwegedde munanga abantu abamu betuyambye tebajjukira kyengambye nti nga olaba bugingo avuma serwadda buli lunaku fe abalaba bugingo ng'asula ekazo nebane oba lwaki buli ava ekazo bw'afunamu ku busente yeyita wa Kyatali buli ava ekazo mu nnyumba egi ruumu egi ne landiroodi ye yafunamu alinanya wali mwesigwa ono gaye eyagamba nti nupu yamwokya bugingo tasaanaga abantu nti yasulanga kazo kati oba kazo kiki ekyamu kyekiriyo kati gobadde omanyi nti waliyo wane wali environment ng'eno wano zina lino zizeewo dda myaka ndowooza myaka ng'esatu emabega sebo najjawo wane eno era kyova olaba size mukubira simu tyowaaya leka toli saidiwa kubeera mbadde mmanyiwo wano so naye nga wantu walungi muteekaawo gundi nemuteekawo tenti nemwebaka ekiro kiramba geeti esooka wali needdako nemwebaka nemulaba obulamu nze seta kagenda mu nyegenyege teekawo nyegenyege wano kiba kiggwa oteekawo tenti abaana balina batera nti sisha bano omwenge eri buki nemubeeraawo buli omu nabaawo mu tenti mu nyegenyege. Okay, kale tujje tumalirize ndaba kadde tambudde wano kibadde ekikulu ennyo kujjako waka wano nga bwe wali watugamba nti omuntu era nze kibadde kindeese nti kujja wano because ebiseera ebisinga kiba kizibu nnyo ogamba nti notambudde kiba kizibu nnyo kubagamba nti notambudde n'ebiwandiiko nga bino okutambula nabyo naye bwe tuba tuzze wano ewaka era nga bwe tuzze obitulaze ssebo bye bino kati tukakasiza ssebo musajja Kaye nga munaku nnyo nga munaku eyeewanika tunasobola Junior ekyamuluma we namujja wano waliwo omwana wange mulenzi nga bali abaana tebanakujja oli eyayigiriza omwana wange Oluganda Junior we yajja mba ndi eri nendaba Junior ng'aleze omwana wange ng'omukono agutadde wantu watansanyusa mu mwana wange kyenakola ne mutwala watansanyusa engeri oyingireyo munda bateekangawo tenti ne bakola batya ne muteeka ekazo n'anyiiga nnyo nagamba maama mwana wange mulenzi tojja kunkyaya abantu mwana wange mulenzi ng'omukono agutadde ewantu watansanyusa yagira cuucu n'agireega niba nange banasaa kuseka naye byonna bimanyi wemba mwagala mugende mubuuze Anderson Luzzi ekyago bya Junior Anderson muvubuka yali akule Anderson yali yeebase Junior aswaka wa Anderson Anderson Junior bamugoba ewaabwe agende w'omukazi Tasha omuwala agoba Junior lwansonga ebbanga lyonna yasula ewuwe ndowooza beegattamu omulundi oba gumu oba ebiri nga naye Junior yeewuunya gayi buli wamugwamu gwa bakulu neeri kati lumu Tasha ka Junior bamugoba antwale w'omuwala mwegayirireko first time okulaba omuwala nga nyinywa nange ndi muganda wa Junior neetumye byonna bisitali kati omuwala nga ngamba Kaye kumanyi nemugamba nga omanyi kkiriza Junior adde mu maka ge kasa namugamba kkiriza Junior adde mu maka ge omwana n'atabuka n'agakula mu katero sooka ofulumeko nanga mukuluuzite gano amaka si ga Junior ayinamu saati bbiri gy'ayambadde n'endala nagimukanyugidde tasasulangako wano wabula ekyo si ekikulu kiri nti ebbanga lyemmaze naye yagula vibrator abakazi ebintu bye bakozesa kyakola kyokka kuntawaanya na mimwaji era lumumbu Tasha waali Anderson waali mbusimanyi oba lumumbu oba baali balidde ebikoko oba baali bwe yagoba ati ate olulimi oba yaluteeka wala oli omwana kati nakukolera pupu ebyo nabigambye musiriki era abantu nabagambye munsonyiwe is true kati omuwala ngamba Junior
kyali disgusting naye yaŋŋamba ki yaŋŋaka nkugambe ki oba omuwaayiriza ate nga waali walaba ka vidiyo ke bakola junior bakwata nnyo ng'atambula mbuli ayo bavubuka bameka batambula bagaziwa gwe oba olaba entambula ya junior eyo eri nnomo gwe mu bwongo oba ogitunulidde ate sikyegenderizanga nja kumwegendereza junior oba omulaba entambula eri nnomo seeka muzaata singa abadde mulamu n'amulaba bw'ati yandimukubye emboogo entambula ya junior kubanga yamanya ali ku tebuukye wansi awo kati junior omuwala ngamba sisobola era junior yava omuwala n'azaala mu muntu omulala kwaye yali ayagala bulamu bugenda mu maaso ate n'omuganda nga tabusobola kati junior mugamba nti ekaze eyo waliwo mikwano gyange bankubiranga nga baagala kujja after covid emugamba munaino bano balabika bagenda kujja even before covid mutwale ewaluze twali tugenze kukola program tutuuka ewaluze junior aganira ewaluze waliwo abalenzi gwe wagana ne junior kati nga luze alina flat kwe yapangisa aganirawo nga ntambula mulekayo ngatandika kubeera waluze nga ponye junior kubanga ekiro ngejja alina ekizibu kiri nga bwewekyusa bwati omukka gufuluma bufulumi naye baddaaki junior bwati wabeera ali junior oyo ng'ekiro kyonna binyampu kakati luze mba ndi awo nga mugobe ekiro kyonna binyampu naye kaye ggwe anti ayitira naye kaye ggwe kati nze sivuma naye nya kati kubanga abantu bagamba nalabyeko we yagambye mbu wisdom yansuza siganye naye yansuza bbanga kirindaba yangoba kati mubuulire ekizibu ekyaliwo kati luze nga amugoba no bankubira buga ŋŋenda sanga luze naye binyampu ngoma ekiri ewa luze gayi yabadde yebaka bwati eyali editinga vidiyo za luze kati yali omanyi nga wonokola nokola bwoti ku ttebe kajuniya ng'asula mu ntebe kati omuvubuka aba yeebase ye agamba yalinga aloota yawulira muntu ng'amukutte amutadde omukono mu mpale kitiringa aloota ng'onoba yagenda okuzuuka bwati nga sisenkagale oba bamuwaayiriza ate bamuwaayiriza baabali we bali Luze Anderson waali Luze Anderson waali ne baŋŋamba mujjaawo naye ne baganda na musajjawo baŋŋamba nnonya musajjawo omusajja bamuwaayiriza oba bafuna obutakkaanya kyova olaba abantu abandaba ne balowooza junior mukwano gwange na junior nga sola muleka kazo nga muteeka mu mmotoka ne tutambula naye kati abantu bandabanga naye nga baga mukwano gwa gwali mugugu junior wazi mugugu kunze kati ate omulekewa talina wabeera ng'ayina okutambula naawe n'afunayo mutwalo nemukolayo ku live nemusanga abagagga n'omufunayo perfume bw'afunayo giigi ye gye bamuyise ng'aliwo omusajja amuyise n'omuvuga n'omutwala n'alaba omusajja we n'amalako bw'ato covid paka kitaawe we yeegaya kati omusajja alina Subaru ssebo mpya bwe tofaayo twatandikidde ku asset ebya Subaru bireke nayo asset but bireke bijja kujja luvannyuma tujja kubitegera oluvannyuma paka kitaawe nga Mayanja minisita wa lands mukwano gwe n'amugamba lwaki tonyambira omwana naaba ng'akuyambako nga yekatumwawo bwate junior naye olunaku lwaleero mugjeeko engalo mwadde olukusa asigale ng'avuma let me pursue what I do. bw'ovaayo abantu ab'obuvunaanyizibwa abalina stake baŋŋambe nti oba mu ggwanga lino ne babayita ne babatuuza kuba nkubuuza luli tisinga junior ye abazze mu buntu kuba neera nsi okimubuuza nti kaye bw'abazze mu buntu musobola okuddamu ne mukwatagana bw'abazze musobola naye kati ekyo bw'oba wagaye nti kisoboka musobola omuntu najja kubatuuza sobola agenda wa Saimo awalaata ate Saimo yakukola ki
munanga nti bagenda okukola ku TV ya Buganda baamala kumanyira bumanyizi bantu munaye tubakole tutya mbubona omuvumako nti Obuganda bunyiige ye yakyaza aba junior ne bantamiga Saimo yamala omwaka mulamba nga bunaku akola gundi ewange video no nga jjanga kyali kwa covid abaana abakola ku ma TV n'emisaala nga tebabawa ekyomukisa omulungi owulidde Kasuku nga yakyogera nze sinayogera nti wajje wani n'olya sinaba byogera nako yes era n'okwogera nti Suza Junior yamaze kyogera bo bennyini bakyogera ti wisdom tumumanyi kubanga twasulanga we be bakyogera Saimo sinamulangirako byakulya wabula agambye mbunamukolanga bubinga buli wajja muwa biscuit soda ne ice tubes adayogerako bwogezi nga kunyumya nga tanenya takola ki ne just ku bwemba munange muwanga ice tubes ne soda ne biscuit we Kenya kasasi byabwereere alowooza mpakyali wange era bannamawulire abatuukira naddala eri nze mu nyumba temuggwa biscuits sigweka ono bakers namumanyira kuva for South Africa kwadde ya cookies naye mbasiridde wendyako bubiri busatu it's okay for me yes ate nga kati kano gumu 10 kalimu obuntu nga bumeka 9 gumu 10 gumu 10 ro yes kati oli alisobola okubuuka mwana akalya alowooza alya kabalagala alya bumalawo bumazi naye nga ne babumalawo tweyanzege tubadde ne mutabani w'omulaalo Wisdom Kaye onokolera bwe tubadde wano ambassador climax nawala yonna so gwe tubadde naye olunaku olwaleero twala tumalirize wano leero tubadde wewe tusinzidde nga bwolaba wowe tubadde olunaku olwaleero nezi wano nali najjawo dda so guno mulundi nduza gwakubiri oluvannyuma lw'emyaka nga 3 emabega bwe gitabeena nga tonamaliza ddamu kino Kaye Wisdom alina ettaka ekyaddondo gye bayita Kampala alina ettaka gye bayita kyaddondo Kampala ati kati bali abagayisiina banaye Kaye Wisdom agatukaye Kaye Wisdom tasula mu apartment nalina ka apartment ke Kampala sebo osula waggulu wano atafaayo ekirina kuba no floor nnya yasi bansumbuwa nnyo ebibajja bijjako it goes like osobola okwongerako waggulu ye plan yawe tweyanzeege kkiriza tukulekerere wano nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan bananga akajani nawe nabadde nobawo omuwala ngamba gwe nkola naye ku jimu eyo naŋŋamba nti ate akajani kalungi nnyo akakajani mu myaka 2 nakafunamu gundi emu omukazi yakanywa nga ali lubuto nga naye tamanyi nti ali lubuto nafunamuko obuzibu butonotono n'agenda mu ddwaliro yaŋŋamba Kaye kati ate ngaera kwebiri kubanga ko we kajja kakwata amasafu ne kagookya butya tokanywa ng'oli lubuto bw'oba ne sukaali obaga ne bakuwa akadaabi so Kaye sirimu ti badelivaringa munsi yonna bw'oba oyagala majaani ago whatsapp me oba bulaaya ku namba nge eri 070 49 439. Okay. Kale tweyanzeege twala omwana ku Diamonds Pre and Primary School liri budde mu Kimbejjaawo gy'otwala omwana asome okuva ku kindagateni baby class wonna paka ku P7 bajja kumusomesa bulungi ate banafa aba SM Tours and Travels bali awo waggulu Nakasero okulya na Radio 1 nakabozi ku 2 ku kizimbe bakita July Complex ku second floor so banoonyekawo babetaba SMP Tours and Travels bakola ku byantambula za nnyonyi kulambuza abantu kubukingira wooteri kutwala mu seminar deals gigs zonna baba nazo so gendayo banoonyekawo ebintu bina birenga bitambula bulungi nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan Prosper Magics ku kamera tubadde